Ngenda nenya kadde nsooke nkole ku bino nziruke. Sebo, gwe, zunga nnyo embwa ejja kukwata gwe. Bano bazunga bagambye ne temusalinkirizawo embwa ejja kunyonyeza mu kiro ojja kulaba. Muyinza kubeera muwulidde over. Bonna abomutumbaasa bonna era netitwale tumenye awakalo ngakola batya kabina oyowe waffe eri mu kimumbaasa bona nalo ngame kibamu Aneti wote mwogeze wote tabalinga masikini wa Ulaya babadde balinga tabalina alinga masikini nalongo Mombasa inaga tupite kwewo n'abagole tano batatu baba Faruku bayigula nako banza dadi timu kakeje fena boko Mombasa kwewo kuwoyo Edio Mombasa mujimani wayase ngere tubaleke wa myaka 7 na mzatana mwezi 9 mwezi kwekuzala natunyina bambi yabamusi mutune mukazi mukande Ese basafu mukazi ade myaka na mwenda kinaweza makumi ameka kati huyo bamusi kati bamukute bamufune muchi the first rakota video defense era wane dada ne wakali kono we balali kalo huyo basa ameti huyo kalo bimuito omulalu bino mazimbu mulalu wawa mama nato tubamanya Kamanyu mbula ndagamba defense Ekyo kyogedde bali nawe n'ojiddamu ebidongo bisumbe wende Simazimane kyabya abana be yabazaala kibonga abana be bajja abana bajja kawo bala mama ne bageza kwanga okutwalawo bamulabi mukazi yajja kwamala Connect good. Nice dog, eh? Tuck, connect. Is it? Tuck, connect good. Good, good. Good, connect. Higher. Good. Good, good. Nice up. Tuck. Connect. Kwata ko bwenti. Yen barenga tegera kumbe teke kola.
Kubanga bw'oyinza okuyitaba neekolera gyange abadde yeeyiya naye ekigambwa nti ono bwe bamaze okumukozesa ate Ndiwe bali kumubikako bange. Umula mirembe mbayo bakutwale boboganda magombe umula mirembe bye bye oganda kuta mama Juliet naye nga ebizibu kuba nti amabaala mangi n'ebidongo bingi bagamba nti bidongo naddala nga amabavubuka n'ekirala ono omukyala muteebereza ku kyalo kyaffe nga bwe kibadde nti malaaya kigambibwa nti ono omukazi yavudde mu Kimumbaasa okyegeera nti ne banne era gye bavudde ababadde bamumanyi ffe tetumumanyi ku kitundu era kyamani waffe omubuuza ajja kuga simumanyi muli gye sitaze ekyalo naye kati we yasuuliddwa kyewuunyisa okuba nga yasuuliddwa mu zooni yaffe ekituufu kyo tetulina mabbala ku lufula mangi tetulina mabbala mangi era wetunulira ekitundu kyaffe si bakyakazi si be bano abantu b'ebibbalabala okitegeera nti eno street yokka gy'olaba kwe kuli obubaala naye wetoola lufula yonna okuggwayo bwoti togenda sangako mabaala malala nti eno street yeriko obubaala ate ekiraleeterako n'abantu nti bava eri bazze kwetundira mu buki mu buno obubaala obuliko 2-3 naye kati tetumanyi buzibu bwe bwavudde muntu oyo kujja nkubeera ng'asuulibwa mu kitundu kyaffe tetumanyi oba bamukoze eki okitegeera erinnya nze Serwadaiva ani nze kiyamanyi w'abavubuka guno omulungi yakyusa abavubuka bayitayo n'ebintu banna ekisibe n'obumenyi bw'amateeka ku kitundu kubeera tulina n'abantu betategeera abeefuula basecuriko abafuula biki abamu tetubamanyi bino okitegeera nti bakozesa n'omukisa ogwo okwata abaana ne baba ababbi be bakwata tebabakola ki tebabatuusa ku poliisi omuntu omumenyi w'amateeka n'otwamutwala ku poliisi ne mumugyamu ssente ne mumuta kitegeeza nti obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera ku kitundu titulina obeera n'abantu nga abasirikale baddala tiwokwata omubbi togenda mujjaku 5,000 10,000 omute ate era addemu ataayaye ate era akyunye abalala nzaliddwa mu Nabukalu zooni era nkulidde mu Kimumbaasa. Omukyalo oyo abaddeko mu Kimumbaasa mu bbanga ddene era tusaaliddwa nnyo naye tetumanyi nnyo kyamusse era naffe tubadde tuli awo ne batugamba mbu Aneti yafudde abaddemu ng'akyali muwala muto ebbanga ddene nnyo ebyange Amerika yombo si nnungi kubanga abasinga tuyinza okuba tujja tutambula ne batukwata ate nga tutulina musango baagala nnyo ssente ate okusinga okukola ki ate ababbi babasuula ebbali nebakwata Victoria erinnya lyo Amerika yombo so murumo gweki twagala poliisi ekole omurumu gwayo egaali zivuge
waffe kyannaku nnyo naye tetusaba bongere mu security bayidawe bayitali muno abantu ab'ebitongole abannakyewa nga babuuza abantu black spots ziridde wateekemu amataala naye kati naffe bennyininyini abantu b'oku kyalo tetuteekayo obuvunaanyizibwa n'owaayo ennyumba yo n'ogamba waayo okampayiringirewo ettaala amasanyalaze zinaagasasula kuba kati ebitongole tesobola kusasula amasanyalaze ate nebikuwa n'amataala okitegeera tulagayo black sports olwona walibadde waliwo amataala omuntu yali kuludde muntu muleeta wano nga mufu naye yafunya emikisa nasangawo ekizikiza ekisooka ekyokubiri wano wenyininyini weetolodde amabaala mangi sound pollution sound evuga nnyo abantu baba tebawulira okitegeera kati abannema namwe mulemu gwammwe mulya buli ssente obuvunanyizibwa bwammwe temubukola okitegeera poliisi ekola omulimu gwayo naye omulimu gwayo nayo genda okufundikira ngaekoze bifu ngaeyodde baana baffe abatalina musango kugamba naye banga tekoze intelligence emala kukwata bazzi ba misango bamuno tubamanyi bantu baffe mu community kubanga nze ne peer educator ne safety champion mu project bayita safe and inclusive city ya Plan International era bityo abatuze abantu abayita mudda nga tubasaba twayalinga amataala muno batuwe amayumba gabo tubasereka amataala naye wabulwawo enkolagana entuufu n'abatuuze n'abo ba stakeholders abalala bikikola ki ekitwaliramu erinnya Kamya Shadowaya ya educator